asinziwenga Mukama Katonda waffe asinziwenga Mukama enaku zonna. Bw'atyo Minisita Omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi bw'alabise ng'ayimba obuyimba obutendereza omutonzi amangu ddala ng'omulamuzi wa kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi Jane Kajuga kyajjaamu ejjeereze ku misango egibadde gimuvunaanibwa egy'okubba amabaati agaali ag'okuweebwa abawejjere b'e Karamoja. Being able to realize that there was no case really against me and the case has now been fully withdrawn. So thank you God once again. Thank you for discharging this matter. Kiddiridde ono ne bannamateeka be okuddayo mu kkooti oluwaleero ku musango guno okwongera okwewozaako kyokka oludda oluwaabe nga lukiikiriddwa Gloria Nzikulu ne lwanja ebbaluwa eraga okujja enta mu misango gyonna egivunaanibwa Lugoloobi. Honorable Lugoloobi obujulizi bwe babadde bamuyinako tebusobola kukozesebwa kuwangula musango ku ludda lwa gavumenti. She actually took the decision because she realized that it was the right thing to do. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2023 eggwanga lyagwamu enkyukwe bannayuganda bwe bakitegeera nga bwe waliwo abakulu mu gavumenti abeegabanya amabaati gano agaali ag'okuweebwa abawejjere b'e Karamoja. Mu baafulumira ku lukalala lwabo abaatwala amabaati gano kwaliko Sipiika wa Parliament Anita Among, Minisita w'ensonga z'e Karamoja Mary Goret Kitutu n'omubeezi we Agnes Nandutu, Minisita Oboth Oboth, Amos Lugoloobi, Ssaabaminisita yennyini Robina Nabbanja, Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija n'abalala. Abamu ku bano nga Anita Among basitukiramu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala amabaati gano ne bagazzaayo, abalala ne beewozaako nti tebaamanya ngeri mabaati gano gye gaatuukamu mu maka gaabwe nga n'abamu baakwatibwa ne basulako mu budduukulu. Ndowooza Katonda yayagala nga minisita atwala ebyokuteekerateekera eggwanga mpiteko eyo ndabe abantu be bwe babonaabona nga bwe yasindika Musa eyali yeerundira ente ze n'amusindika okununula abaana ba Isirayiri. Osanga oba oli awo Mukama Katonda ekyo kye yayagala. Kati mu bbaluwa gye yawandiika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno, Jane Francis Abodo ategeezezza ng'omusango guno bwagukooye. Lugoloobi yagambibwa okufuna amabaati agawera 700 era nga mu Juni 2023 yakwatibwa n'aggalirwa era n'aggulwako emisango ebiri nga gyombi gyekuusa ku mabaati gano wabula mu kwewozaako azze ategeeza kkooti nga gano bwe yagazzaayo edda. Wabula mu kawaayiro ennyingo eya 12 mu ssemateeka si kya buwaze Ssaabawaabi okuwa ensonga emusuuza omusango ku muntu yenna. I've been suffering as a person. Why me? Why me? I've been crying to God. Why me in this matter? I was not alone. You know, I couldn't believe it. Mu kumwejjeereza omulamuzi Jane Kajuga alagidde Lugoloobi addizibwe byonna ebyamuggyibwako bwe yali asaba okweyimirirwa omuli obukadde 20 ekyapa kye n'endagamuntu ye. Lugoloobi yeesimbyewo okuddamu okuvuganya ku kifo kya Ntenjeru North yeebazizza Ssaabawaabi olw'okumuddiramu nga Ssuuna bwe yaddira mu boobugulu obutono nti kuba abamuvuganya babadde beekwasa kino okumuttira obuwagizi. You all know that I'm in campaigns. This has been used by my opponents to call me a mabaati thief. Kati oluvannyuma lwa Amos Lugoloobi okumwejjeereza emisango gino, omusango gwali guvunaanibwa abantu bano bonna gusigaddeko abantu 2 okuli Agnes Nandutu ne Mary Goret Kitutu. Shamim Naiga, NTV, Akawungezi.